Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage eddagala erigenda obbayamba okutukuza amannyo ng'obadde olina amannyo galiko ebya yellow nga amannyo gaddugala. Njagadde nkulaga eddagala erigenda okuyamba okwerusa amannyo go gaddewo gabeere ga white bulungi nnyo. Njagala weetegereze bino bigenda kuba bikuyamba. Tutandike ogwo munnyo, funa akantu bulungi ng'ako kenfunye. Tutandike taddemu omunnyo solotye gwe tutaddemu awo. Kati njagala ofune obukoola bw'enniimu bw'obadde olina enniimu. Funa ebikoola by'enniimu birungi nnyo, bw'obifuna biyengere mu ngalo bulungi bigonde. Biyengere ddala bulungi bigonde. We bigonda nabyo njagala obiteeka omwo tutadde omunnyo. Njagala nkugambye funayo akantu kalungi nnyo so tugenda okuyengeramu eddagala eryo olirabe. Nawe omala obiyenga ebikoola by'enniimu nabyo biteekemu omwo. Tufune ebisiiriiza. Ebisiiriiza ndowooza mubitegeera. Oddira amanda n'ogasekula ne muvaamu ensaano eyo ey'ebisiiriiza nayo gigattemu. Kugambye tuli mu kukola ddagala erigenda okuyamba okutukuza amannyo go agabadde gaguba gaddemu gabeere ga white bulungi nnyo nga bw'okitegeera. Tunula bulungi. Kati wayo otaddemu ebisiiriiza. Kati woomala funa eddagala ly'amannyo oba kologeti. Kologeti mulungi nnyo, teekamu ka kologeti nga bw'olaba. Kugambye tukola ebyo nga bigenda kutukuza amannyo go. Ensoose n'embalaga eddagala erisooseeyo, vidiyo esooseeyo nga mbalaga eddagala ery'amannyo erijjanjaba amannyo ligenda okuyamba okujjanjaba erinnyo lyo nga libadde likuluma. Kati essaawa zino nkulaga ebyo ebigenda okwerusa amannyo go nga gabadde gafuuka ga yellow galiko ebya bbulaaka. Lino eddagala ligenda kuba likuyamba. Ebisiiriiza ebyo birungi nnyo mu kutukuza amannyo bulungi nnyo nnyo nnyo. Ebisiiriiza ebyo birungi nnyo. Tugasseemu ebisiiriiza ne tuteekamu omunnyo ne tuteekamu ebikoola by'enniimu ne tuteekamu ne ka kologeti ako koolabye. Kakologeti kaba kasaanamu bulungi nnyo. Kati woomala bitabule nga bw'olaba. Bitabule bw'otyo nga bw'olaba. Bitabule bulungi nnyo. Olaba nga binoze bulungi. Mba njagala ofuna akasennya. Naye obusennya kirungi ofuna akasennya nga kalungi. Omanyi bano b'amaduuka gy'okuma ogula akasennya akalayisi n'okugonda buno bubbulaashe buno bubeerako bw'osennyesa. Kati buli gy'okuma ogula akasennya ak'ebbeeyi n'obubbulaashe obwo obuvaako obwo gye bukoma okubeera obugumu. Kati funa akasennya nga ka bbeeyi mu oba ka 300 oba 2,500 k'oba ogula. Buli kagenda kuyamba bulungi nnyo okusobola okusennya amannya ago gatukule bulungi. Ekyo nkibabuulira. Era abantu abasinga ekibaviirako amannyo gammwe okubeera nga gaguba kiva ku ekyo, kubeera ndi mukozesa obusennya nga bunafu. Tekasobola kuyamba kusennya bulungi kutukuza amannyo. Kati buli woofuna akasennya nga kalungi nga kagumu kagenda kuyamba okutukuza amannyo go bulungi nnyo. Kati nkulaga awo, funa akasennya bulungi otandike okusennya mpola nga topapa. Tandika okusennya akasennya okawummuzamu bw'otyo ng'eno bw'osennya mu mannyo go mpola. Osennya kungulu ne munda bulungi nnyo. Kugamba gatukule gagenda kuddamu geeruke bulungi nnyo. Ekyo nkikubuulira. Ebisiiriiza ebyo birungi nnyo. Ebisiiriiza birungi nnyo w'ogattamu omunnyo n'ogattamu n'ebikoola by'enniimu. N'oba ofunye enniimu yennyini n'ogiyiwamu n'ogitonnyezaamu era naye ekola bulungi ku nsonga eyo ey'okutukuza amannyo, okutereeza amannyo. Mutereeze amannyo gammwe mugakoleko saaviisi, kigenda kuba kirungi nnyo. Ekirala kye nkusaba, bw'oba omaze okutukuza amannyo ng'olaba nti gatukudde nga gafuuse gazzemu okubeera aga white, nkusaba obeere nga ogasennya ku makya kawungeezi ng'osennya amannyo go galeme kuddamu kuguba. Okitegedde bulungi nnyo. Kyekyo kye njagadde okubabuulira. Mbaleetedde ebyo ebigenda obbayamba okutukuza amannyo gammwe gaddemu gabeere ga white. Bw'otyo bw'obeera obikola kigenda kukuyamba. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mubeere bulungi, mweraba.